Ebizuuse ku kukwatibwa kwa Abba Makasi mutabani wa Dr. Jose Chameleone wali munanga ate emitala w'amayanja mu America so byengenda okubeera nga nkutuusaako girlfriend we munanga ate naye ayogeza munanga ate abantu obwama oh my god kyagambye nazaala we so byengenda okubeera nga nkutuusaako kosaate Dr. Jose Chameleone munanga ate still beeguddekoko ava peace kosaate ne Palaso bamwaniza munanga ate mu mayanja family so bampita jamina nti nsinziza ku jamina nti yogi kakasa nti video ogimpeera like kosaate n'okusubscribe nga kasita obeera nga tunaba byenkutandisiza nabyo bye by'omwana mulenzi munanga ate Abba Makasi wali munanga ate emitala w'amayanja nga bwogezako okulaba mwana mulenzi ono mu kukwatibwa kwe munanga ate bikyagenda ddala munanga ate viral ndabyeko ko wali munanga ate mukyala we muganda wange ndabaawo nga bwogezako okulaba apaakinze ebintu naye akatambi kano munanga ate ekibadde mu comment section kibadde kikambwe omukyala ono mukyala wa Abba Makasi muganda wange kyagambye nazaala we kyogeza munanga ate abantu obwama nga bwogezako okulaba obubaka obwo ekibadde mu comment section sebo ayise nazaala we munanga ate useless nga bwogezako munanga ate okulaba somako mpolampola twala akaddeko munanga ate osome so byogeza munanga ate abantu obwama so nga ate ku side yemu munanga ate si byangu Jose Chameleone yalina okusituka agende atulira omwana oyo afuneyo ne bakansala basobola okansolinga omwana oyo naye ekizibu kyalina kati omwana ali addicted omuntu kasita atoka mu mbeera ya addiction yaba muzibu nnyo ate ku mawanga kibi nnyo kobeera ffe mu life zaffe eza bulijjo omuntu bw'anywa omwenge n'ava ku level ey'okunywa omwenge okwetegera aba ng'akankana ng'ekiyinza omustabilizinga kunywamu oyo muntu aba muzibu wakudiringa naye kati noono omwana bw'anatuuka mu mbeera level nga takyasobola kuba nti ayogerezebwa nadda nazza ebigere emabega mu ntegeera ye ayinza okuba gone case kubanga ekizibu kye tulina mu Uganda buli kimu kisoboka nti omwana abaayo noono esenze ngenda pambana ne bazzukulu bange mu America ekitaliiyo okitegeera bwe bona okola omusango omwana n'azala era still sente z'okulabirira omwana zijja kubeera ku fayiro yo mpaka ng'ofulumye kitegeezera ogenze mu buzibu bulala nnyo kati nze mayi bijja kutuuka gye bituuka naye nze Saamukulu Mayanja Jose Chameleone abiteekemu engatto agenda atule ne mutabani we agezeeko amugayo ebigambo ebizimba amusaba asooka apende ku media n'ebintu emu abyesonyiwe ava kasinge ku kusoma n'okukola kuba kati akuza agenda kubeera ne family abamu tebayivuga n'okusoma takyasoma no okusoma ayinza okuba nga asoma obanga okusoma yakuyimiriza n'ekikulu kya byonna behavior change kati kyekikulu ennyo ne public engeri gyemulamu kubanga gomugale public otandika okulanga omuntu omukyamu si kyangu ne mu komite gy'obeera yennyini ku kyalo okwo recommendation teziba nnungi kituufu ate naddala mu America kasita obeerawo kapini k'ekkomera kabi nnyo kati kati kino kyekigadde ne batagenze mu kkomera nga tebamututte ekigambo kye bayita violence naddala ku kkala yaffe muganda wange totegana ino bamuwadde munanga ate amagezi taata we era nga boogezako okulaba nabyo bibadde munanga ate nga bikutte akati lumbuye bw'atyo munanga ate bw'afuddeyo n'ayogerakoko ku nsonga zino eza Abba Makasi so ndabyeko ko wali actually ndowooza ye video gye ngenda okubeera nga nkutegeeza mu maaso awo era munanga ate ebikwata ku Abba Makasi kosaate ne girlfriend we kakati nno kankwongereyoko munanga ate Dr. Jose Chameleone kosaate Palaso baaniza munanga ate ava peace mu mayanja family nga boogezako okulaba kubadde ku kyokingamuko wali aga nezifuuka munanga ate aga mu katambi ako Abba forever. Abba fever. Abba fever. Abba forever. Abba forever. Abba fever. Abba fever. I need you again. She is peaceful. Kati atumu Abba wani wakani. Abba wabadi peace. Ye amani peace. Amani. Abba fever. Abba forever. Abba peace. Abba peaceful. Abba blissful. Ever blissful. Yaman. Yaman. Abba Mayanja.
Ava Peace kw'ossa ate Palaso wamu ne Dr. Jose Chameleone munanga ate eside eyo mwana muwala bw'atyo munanga ate bw'abadde yeeguddekoko nabo. Kakati nno obutasubwa munanga ate update yonna kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba.